Ekituufu kiri nti Muvawala ne Brian Gagamero ne Muvawala temulina mpapula za Amerika wadde passport. Olidde Muvawala oyinza oba olina akatabo ng'ojje Uganda siganye. Ne Brian oyo gwena etalina. Ate nawe Brian Muvawala akatabo k'olina bwe bugagga bwo. Byonna bye munayogera ku Facebook byonna babiki babantu bategeera ekiriwo. Muleeta abantu ne mbabba Muvawala aleeta baamuoti wano n'obabba. Wefula mukwano gwe wakulanga nabo kusimbedde oli musajja mukulu ne totegeera. Waleeta baamuoti n'obabba edda. Ne batuka okusengulanga abantu ng'obabbye wefula amanya Amerika wano wafumbirwa ekikazi ekikulu. Ekikazi nekikugoba kati osula mu motoka ge mazima agaliwo. Byenjogera ge mazima kuba mbadde kuggulawo ndi. Era bategeera bwe bamanyi ekyenjogera. Muvawala osula mu motoka. Ekyo teweegaana tokola ki eno video gye ndikodinga bwe bujulizi obulaga ekituufu. Muvawala ojje Kampala n'oyagala abaana bano balimbanga bobeera mu Amerika naye nga tolina waaka. Muvawala ne Brian Gagamero baye Brian Gagamero oyo guvubuka gwolina gwawo. Mwena muli wa Donizera ogwo Brian Gagamero guli mukwana Donizera mugulooza gujja mukuula sente. Oyo muyaye ye kati Donizera alina mmwe lwa nsonga akimanyi bulungi nze nzira Kampala mwe mubeerawo gyali mwe bwatuma. Bwe Muvawala Donizera gwe gwatuma ogenda mu katale omugulira emmere oyo Brian gwatuma ogenda omugulira amatooke eri. Kati n'olw'ensonga eyo mwenna nga bwe muli ku live ya Donizera Muvawala ne muno oyo kusimanya Donizera ekituufu kiri manya gundi Brian simanya. Donizera bakozesa bikozi abatuma mu katale omuleetera ebyokulya. Okitegeera so mwenna bali ku live yange eno gye ndikodinga amangu gano. Oyo simanya Muvawala wa naleero ne banne Muvawala gye Uganda n'alimba abawala yajja wano mbwaze kola simanya Uganda Got Talent. Nabba abaana emitwalo 5 ne baligestalinga sente namala okuligestalinga ne bababba ne badduka. Oyo Muvawala yambadde akasaati ka black kalimu obumuli ng'enkofu. Mubbi ali mu Amerika asula mu kimotoka kino kye yawangula kino ekimotoka yawangula musango bamugoba ku mulimo n'awangula omusango. Mubbi yabonyabonya baamuoti wano batuka n'osengula abantu okwera mu Amerika gwatagenda nako mu Amerika togenda kikkiriza ne bye nkugamba ge mazima agaliwo. Donizera naye okubateeka ku live ye because mwe mubeera naye abatuma oyo Brian Simaya Gagamera amutuma mu katale muleetere emmere mutwali abaana be kuzanya ku poolu eyalowooza mbu alebaka naye bw'alowooza. Ekitegeera Muvawala munaku nnyo ajja wantalina wadde akapoloti nze n'amaka gange wamala bisenge bina nina poloti nina eka 2 ekatende ku lw'Emasaka nina eruweero eka 1. Ekitegeera talina wadde emyaka 10 ali mu Amerika ali mu bufumbo n'ekikazi. Nze nabeera mu Amerika oyo Muvawala yemu ku bantwala mu Amerika. Let me say that I'm appreciating nti yantwala era yampangira ddiiru kuba nalina kugenda ne Yuna Convention yennyini ate yamala nampita emabega n'anemesa okugenda mu Yuna n'agenda ku online kukata n'agula ka tikiti ka $7 7 bakasonda abantu nga 4 Loni simanya balinga 4 Loni DJ simanya Tony balinga abantu 4 ne basonda ka tikiti kamu ne bantu wale Boston nengena ne bakola $10 nga 8 bakola $9.5 ne bampako $15 ereza asigalawo zonna natunda CD zange. Oyo Muvawala asula ku street. Oyo Brian Gagamero akwana buli mukazi gwasanga Boston gwakwana alina abakazi abakadde nga 8. Oyo Muvawala kasasiro ayagala kumanyikira ku nze nze n'abantu ku Facebook nina emikwano nina abantu abafollowing mutwalo gumu n'ekitundu betwalo 2. Brian Simaya Gagamero oyo yali talina wadde empapula ezimu ze Uganda wadde baluwa y'olose. Muntu myaka 10 tolina wadde working permit mu Amerika tolina wadde akatabo ka Amerika oli awo ozunga buzunzi asula mu motoka ge mazima galiwo mukole research mujja kakasi oyo mbwa. Amagezi amazaale kya bugagga. Empisa ze zikulembera obugagga. Empisa zikulembera obuwangaazi. Empisa zikulembera okukola emikwano. Empisa zikuyambye abantu bangi okufuuka ab'omugaso. Kyokka ate abantu bangi bafudde olw'amawaggali. Abantu bangi bali mu makomera olw'amawaggali. Abantu bangi nnyo babonaabona olw'amawaggali. Abantu bafa obwavu olw'amawaggali. Waliwo abantu abafunye ebirungi olw'okuba empisa. Abantu bangi bafunye ebirungi olw'okuba empisa. Abantu bawangaalidde mu bulamu bw'ensi eno olw'okubanga empisa. Kyokka ate abantu bangi nnyo bafudde
olw'okuba amawaggali. Abantu bangi nnyo babonaabona ku lw'okuba amawaggali. Abantu bangi nnyo bali mu makomera olw'okuba amawaggali. Abantu bangi nnyo bafuuse ba star olw'okubanga empisa. Abantu bangi nnyo bagudde ate nga babadde balina ebitone bingi naye olw'okuba balina amawaggali ne bagwa. Teri muntu ayagala kusembeza muntu alina mawaggali. Buli muntu mu nsi muno ayagala nnyo okusembeza omuntu alina empisa. Bakadde bo bye bagamba obiwuliriza, abakusingako bye bagamba obiwuliriza. Saagala olowooze nti gwe asoose okubeera ow'ekitalo. Abantu bangi nnyo abakola ebyo by'okola oluusi n'okusinga emirundi gyonna, naye olw'okuba balina empisa bawangaalidde mu mirimu egyo. Afrigo Band si ye bandi esingamu abayimbi nedda, naye bandi eyo ye bandi esinga obukulu mu Uganda. Ewangadde ng'abantu kwegamba tebaawukana lwa kintu kimu, mpisa ze bakulembeza era ze zikuumye Afrigo Band okubeera nga buli muntu yenna ayogera ku Afrigo Band. N'omwana azaaliddwa amanya Afrigo Band lwa mpisa. Omusajja gwe bayita Geoffrey Lutaaya ne Irene Namatovu baakola bandi yaabwe ne bagituuma The New Eagles, ekuze ku speed lwa kintu kimu, empisa ez'aba directors. Geoffrey Lutaaya alina empisa z'otoyinza na kumuwa. Geoffrey Lutaaya nga ffe aboogera naye era ne bw'aba abuuza Eddie Mizaya agamba muto wange ogamba ki? Kiki ekikunyiizizza muto wange? Muto wange kiki ate? Naye ng'ate Geoffrey Lutaaya star, musajja mugagga. Irene Namatovu bw'omutuuka kakubuuza Eddie gyebaleko, munnange Eddie weebale kutwagala. Naye Irene Namatovu star ate nga alina ssente. Tulabye abasajja nga Bebe Cool. Bebe Cool akusanga nagamba kiki muganda wange? Bebe Cool star. Bebe Cool alina ssente. Ate Bebe Cool yava mu famire engagga. Naye akusanga nagamba kiki muganda wange? Morini Nantume star alina ssente. Akusanga nagamba nti Eddie gyebale. Tunuulira abakazi nga ba Sofia Nantongo. Akusanga ne yeewombeeka kyokka ate nga tolina ky'oyinza kumuyamba. Naye akusanga nagamba kiki Eddie Mizaya? Njagala mutunuuliremu. Tunuulira omukazi nga Juliana Kanyomozi. Akusanga nagamba kiki muganda wange? Naye luli wankolako bubi nnyo ng'ayogera mu buwombeefu obw'ekitalo. Abantu babaagala olw'okubanga empisa. Njagala tutunuulire omusajja Eddie Kenzo. Eddie Kenzo si asinga okuyimba mu ddoboozi eriwoomu, naye abantu bamwagala nnyo olw'okubanga empisa. Tunuulira Bobi Wine. Bobi Wine abavubuka bonna bamwagala si lwakubanga wa kitalo, wabula Bobi Wine alina empisa, asanga atasaana n'amubongako. Kyokka ate nga Bobi Wine alina ssente, alina erinnya, naye agamba buli muntu yenna nnina okumusembeza kubanga wadde nze ndi mugagga, wadde Bobi Wine mugagga, wadde alina erinnya, naye alina omusaayi mumyufu ng'oli omwavu. Empisa, omwana ow'empisa mu famire abazadde bamwagala, yali ebirungi, oweekanga n'okwekanga gwe bawadde ebyobusika byonna, naye ekintu eki mpisa. Njagala otunuulire mu makomera. Bwe bakusalira omusango nga bakusibye, bw'okola empisa ennungi mu kkomera n'ekibonerezo bakyekendeezaako olw'okuba empisa. Naye abantu abalina amawaggali bafa mangu. Tutunuulire omusajja gwe bayita Red Banton. Red Banton we yabeerera star ng'awantulira n'abantu amalusu. Kaakati essaawa zino ali luddawa. Njagala tutunuulire omuvubuka gwe bayita Ziza Bafana we yakubirawo obuyimbayimba awo ne yeewaana nga bw'asinga Bebe Cool, n'avuma Bebe Cool, n'avuma buli muyimbi omunene. Kati essaawa zino ali luddawa. Njagala tutunuulire ba comedians Amooti Omubalanguzi. Amooti Omubalanguzi ye musajja comedian atutte ebiseera n'ebiseera ng'azannya comedy mu Uganda. Amooti Omubalanguzi bw'omutuuka kagamba obadde ogamba ki muganda wange? Amooti Omubalanguzi asiiba ku nnyonyi, naye lwa kintu kimu, mpisa abantu ze bamwagalako. Tunuulira ono omuvubuka omuto Mariachi
yakajja asiiba ku nnyonyi. Njagala otunuulire Ebonizi bazannya katemba bawangalidde mu kintu ekyo dwampisa. Naye njagala otunuulire omusajja ng'ono Kapale atalina mpisa, atalina magezi mazaale. Omusajja azze akusabidde visa ogende mu Amerika. Akuyiyirizza alabe engeri ki gy'otuuka mu Amerika. N'agula tiketi oba erya bbeeyi ntono oba ya bbeeyi nnene. Naye ekintu ekikulu kya byonna si kyangu okusabira omuntu visa egenda mu Amerika. Nze kankubuulire, tomanyi bukodyo namaanyi mangi n'amagezi ge tuteeka mu bintu ebyo. Omusajja muva wala ayiyiza akusabidde visa, ayiyiza akugulidde tiketi, akututte mu Amerika. Takulekeredde akunoonye ku airport, takulekeredde akunoonyerezza wa w'oyinza okusula. Anoonyeza mukwano gw'alina ennyumba enneneko ng'ate alabika ali free, n'akutwale wa mukwano gwe Hamfrey Mayanja, muganda wa Chameleone. Takumanyi, takulabangako. Agambye Muvawala ono nga simumanyi. Muvawala n'afuba okonvinsinga omusajja oli nti ono yegundi. N'agamba nti kamusuze ku lulwo. Omusajja n'akusuza, Hamfrey n'akuliisa, okozesa intaneti ye, toyina bbiru yonna gy'osasudde ebbanga lyonna ng'oli mu Amerika. N'omaliriza mu kwawukana naye ng'oyombye naye, omuvumiridde nga bw'ataakuyamba nnyo, ovumiridde Muvawala nga bw'ataakuyamba nnyo. Omuntu akusabidde visa nga takulinaako bw'akuyita. Otuuse eri akutegekedde obuvvulu osobole okufunamu akasente, oddeeka ng'olina akasente k'oyinza okuguliramu abaana bo akateeteeyi oba ekyokulya kye bayita akawogo. Kaakati ate oyingidde mu nsawo ya munno, mbusimanyi yasolooza $9.5, nze nampaako $1,200. Wali oyagala akuwa emmeka? Weeteekamu mmeka okuva e Uganda? Weetaddemu mmeka ssente zikuliisizza mu Amerika? Weeteekamu mmeka okusabira visa? Mbalagula abasajja nga bano Bakapale, abasajja nga Baziza Bafana, abasajja nga ba Red Banton, essaawa zino bejjusa olw'obutaba na mpisa, era bajja kwejjusa lwa kintu kimu, butaba na mpisa. Mbabuulira, njagala otunuulire omuyimbi Stacia Mayanja ayimba nnyo. Nze kambabuulire, Stacia Mayanja ayimba, naye olw'okuba talina mpisa, abantu bangi nnyo buli kaseera abeera mu kuyomba, abeera mu kulwanagana na banne. Naye njagala mutunuulire omukazi gwe bayita Catherine Kusaasira. Kiki muganda wange? Gyebaleko Edimizaya kwegamba star naye ayina empisa. Njagala mutunuulire Rema Namakula. Rema Namakula is very beautiful. Rema Namakula ayimba bulungi nnyo, naye olw'okuba Rema Namakula talina mpisa, ekyo ne kimukosa. Oba kitegeera, Rema Namakula ettutumu lyandibaddeko mu Uganda, naye olw'okuba talina mpisa lyesalako. I tell you, njagala otunuulire abayimbi nga Omulangira Ssuuna. Muyimbi ki mu Uganda ayimba nga Omulangira Ssuuna? Naye olw'okuba talina mpisa, oyinza n'okumalako omwaka mulamba nga towulidde luyimba lwa Ssuuna ku leediyo oba ku TV. Oyinza okumala omwaka mulamba nga towulidde Ssuuna wa gye bamulanga. Ssuuna kizibu nnyo omuntu okumuteekamu ssente nti agenda alinnya ennyonyi, nti tukutegekedde ajje wano ewaffe mu Scandinavia. Teri ayinza kwetuliisirizaako bomu mbakakasa n'ateekamu Ssuuna ssente olw'okubanga empisa. Njagala otunule omuyimbi nga Shiba Kalungi asiiba ku nnyonyi, si lwakuba nti ayimba nnyo naye empisa. Omusajja gwe bayita Jeff Chiwa owa TNS, buli muyimbi gwakwatako amuwanika lwa kintu kimu, mpisa. Jeff Chiwa bw'atuuka ku ba DJ yeewombeeka ng'embwa, kyokka nga talina ssente. Kyayagala yakitegeera. Abantu bangi eno e Bulaaya bafunye empapula, bafunye ebirungi olw'okuba empisa. Eno abakyala bali mu bufumbo bwabwe batebenkedde lwa mpisa. Eggume likulembera obwavu, eggume likulembera okufa, eggume likulembera ebizibu bingi. Buli muntu gw'olaba ku nsi kuno abonaabona, babonaabona lwa ggume. Tunuulira omusajja Lagaddi, bannange tunuulira Lagaddi. Kyabugagga ki ekiri mu nsi muno mu kulevo ya Uganda kyatakozesezzaako? Ye musajja yasooka
okukola radio eyiye bannange kyembadde mutamanyi Dembe FM yasooka kubeera ya Ragadi. Ragadi n'agiguza bitaatule. Naye Dani Ragadi omusanga n'omugamba kyekijjajja ne yeewombeeka ng'atalina ssente naye nga miliyoniya. Oba ntegeera bulungi oyo Dani Ragadi lwa kigambo kimu mpisa. Ebyobufuzi byonna bikulembera mpisa. Ebyobusuubuzi bukulemberwa mpisa. Okusoma mu masomero kukulemberwa mpisa. Ebyemizannyo gikulemberwa mpisa. Tunuulira Eddie Mizaya. Nze Eddie Mizaya ndi bwendi si lwakubanga ndi wa kitalo. Kigambo kimu mpisa. Kigambo kimu kuwa bantu bitiibwa. Kizibu nnyo omuntu abeera e Bulaaya okwewaayo n'agamba kanteeke ssente mpite Kapale ajje wano ewaffe atukolera ebyatukolera n'omaliriza ng'omuvumye bw'otyo n'omaliriza ng'omufudde ekitagasa bw'otyo. Bapromoters abalala abali South Africa bagenda kukutya igwa ayeeyisa bw'ati ojja kulaba ng'oseebengeredde nga tekyali ayinza kukuwa kivulu. Era nze mbakakasa nti omusajja ono Kapale ne banna abeeyisa nga Kapale abalowooza nga Kapale amazima Kapale tagenda kuddamu kulinnya nnyonyi. Naye bapromota bonna mu nsi muno bakolagana. Kati baalabye Kapale bwe yayisizza ab'omu Amerika kati abo baamwesonyiye. Ab'omu Bungereza baamutidde. Musajja ono tunamuleeta naffe ajja tukola bw'ati. Kati wano mu Scandinavia teri n'omu ayinza kurisikinga kuba wano mu Scandinavia we wasibuka ensulo y'obwongo. Kaakati ate bw'ogenda e Dubai nabo bagenda kukutya. Bonna ogenda e South Africa bagenda kukutya. Kati ogenda kusigala ku levo ya Uganda. Tosobola kulengeza muntu asazeewo okubeererawo mu mbeera eyo. Mbabuulira amazima mutunuulire Ziza Bafana ali luddawo. Empisa ye switch eya buli kimu. Eddie Mizaya bwe nali mpangisa Makindye gye nali nsula ssente waliwo lwezambulako emyezi nga 6. Ekituufu kiri nti naye olw'okuba nalinga mwana waka maama oyo Landiroodi oba Landiredi yaŋŋamba ekigambo kimu Eddie weebaka nja kuswala abantu abaana bange banaawulira batya nti Eddie Mizaya mugobye mu nju bonoofuna ssente zange onsasule. Naye nga simulina bwe muyita just najja buzimmomboze kunoonya wensula nampa ennyumba oba kitegeera awo ku Luvuuma. Naye n'embeera emyezi 6 nga sisasula lwa kigambo kimu mpisa. Nze waliwo bwe nali ndi mu studio yange waliwo omusajja yajja omuvubuka oyo ne tukyankanirawo ku studio ne tukubagana. Bwe twakubagana abavubuka bonna ku kyalo baakwata omuvubuka ne bakata bamutte ne bagenda ne bansiba nti nze navuddeko olutalo. Olwaba okuntuusa mu kkomera ekyalo kyonna kyajja kimperekera bamperekera abantu nga 50. Osi n'agamba omusajja ono olaba abantu bonna bamuwerekedde nga bonna tekuliiko ayogera kigambo gwe mukyamu ne banta n'enzireeka. Naye bw'obeera nga tolina mpisa buli muntu agamba tumuwonye. Kati omusajja ono Kapale ne banna abeeyisa bwe bati abantu bangi nnyo bemutemeddeko ettaka. Abantu bangi nnyo abatagenda kuyambibwa olw'empisa zammwe olw'okuba muyisa bwe muti olw'okuba temulina magezi mazaale. N'atatya kulowooza nti bapromoters abalala bajja kunkyawa. N'atatya kugamba nti bannange abantu banaawulira batya nti omusajja n'amaliriza ng'agambye okay I appreciate y'omu ku bantu alegendi y'omu ku bansabira visa ng'omusajja yakusabira visa n'akugulira tiketi n'akunona ku airport n'akunoonyezeewo okusula. Wali oyagala akutwale we obeereyo ng'ani? Bw'abeeranga alina ebizibu bye nga ye amaka ge tayagala kugakutwalamu ayinza okubeera nga yakumanya naye ng'alowooza oba bamuwaayiriza yesu kulwaki teyakutwala we. Abantu bangi balemereddwa ensi eno lw'abantu abeeyisa ng'onoomuvubuka. Tunuulira abasajja nga ba Abe Mukiibi, ba Patrico Mujuuka, James Charles Senkubuge be bantu b'otuukako n'abeera nga atalina kyali. Naye ng'ekituufu kiri nti tunuulira abakazi nga ba Mariam Ndagire ba star naye awa abantu ebitiibwa. Naye abantu abeemanyi bajja kufa bubi, bajja kufa bwavu nga tebalina mikwano. Ensi eno ekola mikwano. Teriyo mukwano gwagala muntu yeepanka ayina malala. Teriyo mukwano gwagala muntu musiru. Buli mukwano gwagala muntu mugezi. Naye omusajja ono atemedde ettaka ku mikisa gya banne ababadde bayinza okuyambibwa. Kati ba promoters ne bannayuganda bangi
abalaba ekintu kino abawulidde ekintu kino omutima gwabwe gwennyise. Eddie Mezaya mutabani wa Alice Nakakande, taata Virima, taata Jadeni agataliiko ssino.